kati n'ebigambo ebyo munzikirize yanirize president waffe era ayogereko erimu. People power, our power, People power. NUP, everywhere. NUP. Mic check. Zawukana. Banaye mwetulire. Olwaliro mbadde very well represented banange n'ebigambo ebivudde mu mmwe mwenna. Most importantly, I was very well represented by the words of our Secretary General. Bakulembeze banange mwenna, Sebo Mayor, Your Worship, Nyabo Authority Speaker, Deputy Mayor, Division Speaker, ba councillors mwenna, bakulembeze banaffe mwenna mbite byamwe, basebo ne banyabo. Bakristu bannange mwenna, Mukama mulungi. Era ekiseera kyonna. Wow. Ate baganda bange bava mu ddiini Museveni gy'asinga okuwalana era batunulira n'abalabanga batujju n'ayagala obbatta obusi. Muzikirize nange mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kiwe essanyu buli we tusinkana. Naye ate wano mu Buganda bagamba engalo enjere zigwanira nyinizo. Kitegeeza kuba gye ntera okugenda mba na ngalo njere. Naye tusanyuse nnyo buli we ntwala gye mwetiise baganda bange. This is your place. It has been built by you. Kizaamu nnyo amaanyi okulaba nga bakulembeze banaffe mubeera eyo ne mulaba nga kyetaagisa nti luli twali tulina press conference oba twalina function naye ng'abamu bayimiridde. Muba muli awo ng'abeemakinde baleese obutebe. Katulina ne bwe tuyimirirako. Bana emizindalo egyo mubigiwe obutebe. So mwebale bannange kutukola kyekyo. It is really positive. But most importantly, mwebale kulowooza ku ba foot soldiers baffe, mwebale kulowooza ku bannaffe. Bwe boogera ku ba foot soldiers ebiseera ebisinga tulifalinga ku bannaffe. Ye teyeesimbawo, ye tafaayo b'emirimu gidobonkana, ye ayagala kozesa awo waali ne kikyali okulaba nga eggwanga lyaffe likyuka. Beebo ba Edi Mutwe, beebo ba Zale, beebo ba Shamimu, beebo ba Macheta bali mu Komera, Bakalanzi, beebo ba Ghetto Speaker, beebo. Fe tuli baweereza b'abantu. Era enjawulo gye tulina nga NUP titwagala kugenda maaso nga tuli representation y'omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo, era tubatwala nnyo ng'ekikulu. So kizaamu nnyo amaanyi okulaba nti nammwe bakulembeze bannaffe mbeera eyo ne mubalowoozaako. Era mwebale baleetera ntwala eyo, era tumanyi bulungi nti welfare officer waffe ajja kulaba asinza okwogagowa Edi Mutwe ndaba ye akyali munene. Baganda bange ebirabo ebyo bisanyusa nnyo era bubonero bulungi, they are good gestures. Naye ate nze nsanyuka nnyo obubonero obusingako naawe kwe kuyimirira kwekyo kye twogera, kwekyo kye twasuubiza abantu ne tukituukiriza. For me, that's the most important thing. As a matter of fact, teri muntu atayagala mujubisa waliwo wemusudya nengamba bannaye bano banandeeta amalala. Naye ate the best way nze okunsudya kwe kola ekituufu. Noba tonjogeddeko kwe kola ekituufu. Ne tuba nga tuli representation y'ekyo. Era Secretary General waffe akyogeddeko bulungi nti bwe bakulaba, yes bawulire mu byoyogera, but most importantly bakulabire ku bikolwa byo bagambe ono wa NUP. That is the best way we are going to convince people. Otherwise tusobola kusinga Museveni sente ye akuba tuleera ku Bank of Uganda ne bapakiramu. Naye okuyimirira n'abantu, okuyimirira ku kigambo kyaffe n'ogenda maaso nga ffe musubbaawa ogwo gw'essuubi eri abantu baffe kyekisinga okuzaamu amaanyi abantu baffe, kyekisinga obbasanyusa. Era nja kusaba nnyo nti tukisimbeko nnyo esiira ate okusinga ebintu ebirala byonna. Njagala obbeebaza mmwe abagenze maaso nga mukozesa offices zammwe.
okupushinga struggle era kyogeddwako wano nti ffenna twali tetusobola genda mu offices ezo naye bwe tusindikayo mmwe yes tuli under a dictatorship kuba twawangula naye Museveni bw'aba yakyafuga eggwanga tewabeerawo byagoberera amateeka resources zaffe azikozesa nga bw'asobodde nga bw'ayagala so twabasindika mu offices ezo one mubeerere eddoboozi kuba kirina enjawulo bw'oba oli meeya oba toli meeya wadde yagezaako nammwe basindikamu fiya n'akwata MP nga Sewanyana oba Ssegirinya n'amuteeka mu kkomera wiiki emu mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu naye ng'akyaliwo naye era manyi nti naye bamwokya so kizibu nnyo okwata omukulembeze ate okumuziba omumwanga bwe baguziba abantu ba bulijjo ensonga lwaki bino byenjogerako nabyogerangako mu nnyimba naye okufunalo okubyogera mu bimugamba straight maaso ku maaso naye n'okusooka okufuuka MP kyova olaba era bankwata gayita ku mawulire g'ensi yonna ndi bakute MP we Uganda era bwe nafuuka MP ne ŋŋamba aha kati gimuwunyidde so nammwe mba njagala nnyo ogambe aha kati nfuuse kansala gimuwunyidde kati nfuuse meeya gimuwunyidde okozesa eddoboozi eri abantu lye bakuwadde kuba baba bakwesize bakutadde wali kati imirira wali kadala ate otandika okwogera ebitakiikirira abantu naye tekikomaawo ne resources zemwina bw'oba kansala bw'oba meeya alisobeera ne airtime alisobeera ne data alisobeera ne transport n'ebirala kozesa kyoyina okulaba nga twadvancinga struggle yaffe mu lulimi Oluganda lwekaweefube ow'okuggyako nakyemalira gwe bayita Museveni tewaliyo kirala fe programu gye tuliko kuba tumanyi bwe tunajjako Museveni meeya ajja kuba asobola okukozesa ofiisi ayamba abantu be tekiri bwe kityo olunaku lwaleero tumanyi nti bwe tunajjako Museveni ababbi abo abakuumibwa nga bakuumibwa amagye bajja kuba tebakyaliwo kyovola twagala kujjako nakyemalira ate tukikola mu mateeka tekimenya mu mateeka kyovola nkyogera nga talina kyajja kunkola okujjako okunteekako ebisangosango anteekeko emundu empatike era bafinding out nti tezibadde zange bikomaawo so mwe abakulembeze that is your most important resource avoid arrivalism avoid okutuuka mu office n'ogamba kateze struggle yange ewedde tulinayo bannaffe bangi nnyo nnyo ngaye yali atundya bwakansala bwatuuka ku bwakansala nga scand bridge no abo osinzidde businzizi kuba ebirungi biri mu maaso gwe bonoolira kisinga ku bwakansala kati bani abanabeera ba MP bonoolira kisinga ku bwa MP oba ku bwa meeya bani abanabeera ba minisita mulowooza bagenda kuva mu ggulu era bali mu mwezi embeera mu nembalaba naye neneesirikira so let us look bigger friends tulina emaaso oba gye tulaga tuleme kurelaxinga tumanye nti awo we tuli entebe ze tuddemu bannaffe bangi nnyo bo baali batusindika eri kati bagwamu nnyo amaanyi batusindika mu lusuku naye tosanze kimererezi ku kkubo n'oyimirira abalabe ne bakuyitako ate bakusookeyo mu lusuku tekirina kubeera bwe kityo mikwano gyange so ne bwe muba mu kanso eyo mubeereeyo nga mumanyi nti ekyo kibwejjobwejjo tetunatuuka wa gye twagala kugenda era mumanye kyaga amaanyi abantu ge baabawa mumanye kyaga amaanyi abantu ge baabawa kubanange bino tebikoma leero okujjako nakyemalira tebera one off tebera nti misinde gya kafubutuko agiba misinde gya mairo nakyemali musobola omujjako myezi 2 myezi 6 mu mwaka ne mu myaka 5 bo bali bakozesa mundu nekyabatwalira myaka emeka ne lwakuba bo tebaali basite nga ffe bo baali batoba kutuuka mu kibuga ffe tuli mu kibuga katwagala jasi kibakomya nenga tuli mu kibuga nabo banange tekangi linki ya Maria Mutana linki ya YouTube oba yenna ali open rivalism yevaamu okulwanagana ne muluzinga focus ono alwanagana mbiwulireeyo mbakulembeze nga mwena muli ba NUP so okubeera wa NUP kitegeeza ki esi kyatugambye okubeera wa NUP bakirabire mu birowoozo byo n'ebikolwa byo
nebo mutuuka ate ne mutandika kontana mubanga abagambe ekisinga okubeera important gwe office obutono bwe mwina ng'enene eri wali abantu bagitukwasa tetubulayo genda ogikola ki. So ekyo nakyo tukyewali mukwano gyange, and most important okulwanagana publicly tekiprojecting nga bakulembeze balungi. Ebisigadde tujja benyumyako nga bakamera zaabwe tebaliiwo. Kakati bakulembeze bannaffe mwena aba NUP nja kuba nzitanya butanya bye babagambye, kubanga bwe nabagambye mutandikwa nti mbadde very well represented n'ebigambo ebyogeddwa wano. Njagala nnyo to maintaining ekitwasuubiza abantu, servant leadership. Mwebwe mbagambye nti saagala nnyo kuntwalira waggulu bwe nti no si byetulwanyisa kitwapromisinga abantu tugenda kubeera aba servant leaders, namwe mukole kyekimu nga bwe ndi muweereza wammwe namwe mubeere baweereza baabo abali wansi wammwe, ate nabo babeere baweereza baabali abali wansi waabwe. Engeri yokayoka gye tugenda okuwa abantu baffe confidence nti ensi yaabwe naffe abakulembeze tuli bakozi baabwe tetuli babosi baabwe. Abantu beebuuza ebibuuzo ebingi, so tulina okukola ennyo n'amaanyi okulaba nga tuteekawo distinction, tuteekawo enjawulo wakati waffe nabo, wakati waffe ne gavumenti ya Museveni. Twewale okwenyigira, bagenda either kikozesa babasikirize okwenyigira mu corruption scandals. Obana mwe kennyini bwe muyinginga ku bunafu wammwe mujagendinga involved mu buddiiru ate babalabise then malize nga ate mulabisiza. So we don't condone corruption whatsoever. Tuna zero tolerance to corruption. Ekyo njagala bakulembeze baffe babeere nga bakimanyi mikwano gyange. Ffe tulina okwewala okulabibwanga another opposition political party. Si gwe mulamwa gwaffe, si gwe twajjirako. Tetuplaningangako okubeera kibiina kya bufuzi kirala. Ekyo njagala mukifune very clear. Tetwajjira ku maanyi g'abantu, tuli people power. Yes, we have to get organized towards elections. If you introducing a political party, era tetubeera very clear eri bannayuganda the NUP is the political wing of people power. Netugamba okay, this is how we are organizing amaanyi g'abantu, era n'abantu ne batuwuliriza. So twewale okubehaving like any other ordinary political party. We are a revolution. We are people power. We are a movement that includes all people. Era bakulembeze bannaffe bwe mubeera eyo temugamba nti mugenda kolagana ba NUP bokka. Buli mukulembeze yenna ng'ebirowoozo bye n'ebigambo bye, most important ebikolwa bye nga byagala kunafuya nakujjako nakyemalira Museveni, oyo mukwano gwaffe oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki. Ate omukulembeze yenna ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye nga bitusaba busazi speed, nga birwisa Museveni mu ntebe, oyo mulabe waffe, mulabe w'abantu wadde wa kibiina ki wadde wa kibiina ki. Let that be clear. Abantu kabatulabire ku bikolwa byabwe. Abantu abali eyo bo baagala kujjako nakyemalira, era obwesigwa baatuteekamu kubanga kye twabasuubiza ekyo tetulina kigusa, ne tulina okulabirwa buli lunaku nti kyetukolako, buli lunaku nga tekyogerako bwogezi. Buli lunaku oluziba tuna mu lunaku lwo bwe lubadde ogambe leero tusembudde step meka, ne wowe sembudde step emu, no problem, kasoba ng'ogenda mu maaso tujja mujjako. Finally mikwano gyange tubeere together, era buli mission tugigendeko ffenna, kubanga ffe tuli ba Democrat, tukkiririza mu kulonda ne mu maanyi g'abantu. So wali okulonda kugenda okubeera Kayunga, temuninda. Era nalabyeko Madam Speaker n'abakulembeze abalala nga bali Kayunga, n'abakulembeze abalala mugambagambe tubasangeyo. Wherever there is a fight for freedom, a democratic fight for freedom, nga byakugenda
kugula maaso g'abantu kubalaga kituufu bannange musimbulireewo tubeere Kayunga nakakalu tukawangule naye tetukoma ku kalulu kokka tukole buli kisoboka okulaba nga tujjako nakyemalira bakibajjukiza nti buli Museveni buli lunaku buli mwaka gwamalanga akulembera eggwanga lyaffe tudde emabega emyaka emeka buli lunaku lwamalanga akulembera eggwanga lyaffe tudde emabega ennaku meka. That is what we are going through. Kati mwabalabye tasobola kunnyonnyola abantu wano Uganda wokka we wali bomu ekuba nesisegula omuntu yenna ne mu dakiika 10 nga bakugambye ono yubumalu abeera gyendi ekiringa ekibadde ekyekwaso kola ki okugenda e Congo bwe basemba okugenda e Congo esangani mujjukira bagenda kubba mbaawo kubba goldi kukwata abakazi twamaliriza gwe nange ekkooti y'ensi yonna etusalidde okusasula $13 billion 13 era bazitu bange kati era basimbudde nga Parliament tebakkiriza ne bakola ki ne buli lunaku sente ezigwera mu lutalo olowooza okuzisa mu byenjigiriza oba mu byenzijanjaba omanyi nga bwe tuyinza okubeera lunaku lwali amasomero gaffe magale naye gali mu kugulu e Tanzania n'ebirala bifaanana bwe bityo ensonga lwaki tulina okujjako nakyemalira ate tumuyina mujjako yesterday. So n'obugambo bakulembeze bannange nsanyuse nnyo balabako meya Mulenya amayo bali kulembera banne nesuzo balaba Kayunga inshallah bano kulumongere obwala eniti minono mukubire kumunga rutimira. She does that language and she does it very well. Thank you very much, Mr. President, and we're not going to waste any time. Webale kulaba KKTV Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Thank you for subscribing to KKTV. Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, basalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTV.